mpulira abayimba tyensenesanyuke babadde banyumyanye bayimba kati Yesu mulamu yoyo Katonda gwe yatuwa asinzibwe munsi bwatyo yajja alokole abangi katufirira ye mwene ye yali sadaka naffe twawona. Awo ku Sande ku lunaku lw'amazuukira ne wabaawo ekikankano kinene nnyo ku nsi olwa malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okulijja ku mulyango gw'entaana ya Yesu n'alituulako. Ekifaananyi kye kyali kya kumyansa n'engoye ze nga zitukula ng'omuzira era entiisa ye n'ekankanya abakuumi abaali ku ntaana ne baba ng'abafudde. Maliyamu Magdalene ne Maliyamu owookubiri baali bazze ku ntaana okulaba amalaalo. Malayika n'agamba abakazi abo nti mmwe temutya kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo we baamugalamiza. Kale nno mugende mangu mutegeeze abayigirizwa be nti azuukidde n'ava mu bafu era abakulembedde okugenda e Ggaliraaya gye mulimulabira. Nze mbabuulidde. Ne bayanguwa okugenda eri abayigirizwa ne babategeeza ebigambo ebyo nga bajjudde entiisa kyokka nga balina essanyu lingi. Bwakedde mpulira abayimba tyensenesanyuke babadde banyumyanye bayimba kati Yesu mulamu yoyo Katonda gwe yatuwa asinzibwe munsi bwatyo yajja alokole abangi katufirira ye mwene ye yali sadaka naffe twawona. Yajja lumu Yesu Nazareti mu kiralo mu busa n'abanga abaana abalala so nga mulokozi lwa buto n'akulira mu makabavu n'asanyukanga n'abakopi bw'atyo n'abamutuuze muffe omuweereza kazinga ye yali sadaka etetwamanya. Nategeka enjiri nagibunyate ngeno bwalokola natokitye ekyamuleeta okufaso nga yali awo ngamanyi nasanyusanga awonaku nayolesanga ebikulu Yesu nasitula abakoye ng'abasembeza ye mwene n'asaasira bangi naffe tutuno. Nataganya ye kupaaza mateeka emitima nga mifu nasaawa ekyo kwagalananga okusinga byonna mwagalane ly'etteeka lye ddala Katonda mumwagale mwebyo mwendabira banjagala enalokola ye mwene ye yasooka naffe nga yatwagala.
bakyayibwa nnyo lwabujja mu babi. Basalawo Yesu akwatibwe era bamufumite afe.